first aid kiss of life obunyakamwa chokanga kiss of life kasi wabagudde mu mazzi n'ogamba afaaki bajamuwakeya abakazi bakolerya ekiwundu kyonna wantu wonna kabulire wano olambuliranga waliwo ekiwundu ebyo ekisiru byakunuuna waliwo ebintu ebinyumira amazima gakatonda ngenda nembeeraawo neŋŋamba nga bwe tuli wano ku nsi wolago bwe ne Museveni we balwanira akalulu ne beesimbawo nze neŋŋambamu senga ne mu ggulu eyo Katonda ne Sitaani batuuka ne beesimbawo beesimbi golozani ayinza okuwangula nga bagala kulaba awangula ani agenda ofugamu jjukira wabeerawo nabo ebyokulonda ebyokusaba akalulu olowooza mu ggulu eyo Katonda Sitaani najja neyesimba Katonda olowooza ni abalonda ne bawa nabo ku nsi bawa nabo ku nsi fe abalonda naye nga tuli mu ggulu golowooza ani ayinza owangula nange embuuza ggwe kati njagala okitwala nti ffenna abali wano tuli mu ggulu nga tuli mu Uganda sookere mu kampeyini amukuwandiisa kati mukuwandiisa njagala okitwala igwe kati nebeera Sitaani walina ennyindo ya Sitaani kuba nnimi ne bulazo ennyindo ya Sitaani owulidde ennuma tokiremera kali njagala okitwala kali beera Katonda kali njagala obeere Katonda tuli mu ggulu kati olabe ekiyinza okuba leeta akatebe kamu lawudi manyi ennakuyo leeta akatebe tuli mu kuwandiisa leeta yakatebe kamu twagala tubeere mu kuwandiisa ffenna kitwala abali mu Uganda ffenna tuli mu ggulu okuva kwatufuga empaka kufa ababizannya tuli mu ggulu kati tugenda kulonda Katonda ne Sitaani ani ayinza okuwangula tuli mu kalulu jjukira basooka kwewandiisa bakasi tubeere eno era byamukama abaawo byamukama abeerawo malayika Gabriel leka tutuule bategeza tolunaku olwaleero tugenda okubeera nga tuwandiisa bakandideesa bagenda okubeera nga batufuga emiliyoni namba ey'omwaka kitegeeza olina okusuula obulungi akaluluko asooka jje najja kati kitwale era gwe Katonda nojja gwobadde Katonda nojja jangu newandiise kuba gundi alina obaawe bino byetukola tuli mu ggulu bannaddiini mutukwate bulungi tetuvoola bannanga abakulembeze mutukwate bulungi tuli mu ggulu ffe twavudde dda mu nsi yammwe eno ffe tuli mu ggulu kati tuba tutudde asooka omwami Katonda jangu wewandiise gwani amanyago omanyi Katonda abadde sikumanyi kati tuli mu kalulu oyagala buwanguzi pandiisana Katonda ntumuwandiika ozze naani akapasita Bugenge ate oli alingiza mwendaba banaye bugingo okola ki ku mulyango bugingo onatulemesa okwewandiisa yakola ebyo byaddeyo netumuwandiika Katonda yewandiisa kati kuba kampeyini nawe olina okwewandiisa wandiisa lumu kati ne Sitaani najja jjukira Sitaani alina ebintu byakola ebyenjawulo mu kujjako era omulaba Sitaani ajjanirira ebintu bya Sitaani bibuzaabuza tajjanga wa bulijjo lwakuba sente wazimugjeeko kandi tekyaddako njirya nyonga bategeza nti tuli mu kuwandiisa akandidate omu nga incumbent candidate abadde mu ntebe amaze okubeera nga yeewandiisa but right now tulina gwe tulinda omukulu ali mu kuvuganya abadde mu ntebe yes Sitaani oze kwewandiisa abantu betubakubiramu oze kwewandiisa naye osooka n'okubira ku baliwo nga wewandiisa waliwo ababeera enambole mu ggulu gwani nze Sitaani olina limu nga lyambwa limala bumazi oze ne banyunaani ali emisikiini ate ono Maama Fiina ate oli ani oyo owekitiibwa mpuuga ononye eki tumaze kuwandiisa sebo ate saawa eya kampeyini etuuka okumanya oyinza okukakasa bino ebintu byetulaba wano ate mu ggulu bikola ebirala kati era Katonda yasobola okujja okuba kampeyini naye bannaye abantu bakowa abantu banyiga
yingira Katonda buli muntu alina ensonga ze Katonda kati Katonda ajja okuba campaign tuli mu ggulu temunyiga Jemuli kisajja kuba twagaza ki kakana maama emyaka lufukunya ogwafuga tokyukakyuka ku luno nze ne manifesto empya tobalako kyoyogera obuyinza wabulemera olaba n'omwana we Yesu wabumumma ng'oli mukambwe nti omwana wange nze namutta kitegeeza nze alina obuyinza ku ye musajja gw'oli muzibu omuntu nakola emyaka n'emyaka obugagga oba abalondemu n'omusajja obulaba n'ekiwalaata neno obugagga ab'omuganga luno gyenzija okutereeza nyonga bategeeza nti bantu bange we munonda tugenda kubeera nga twongera ku ssente abantu mugenda kugaggawala ababadde bafiira ku myaka 6 mugenda kufiiranga ku 97 nyongera bategeeza saba Katonda oli mubi nnyo lwaki ow'ekinaana tonnamujja otwaba nti alumya abantu kale nze ŋŋamba kitya wange ezo kampeyini zange bazimulemesa kati ne bayita Sani abana ensonga nga zakisiru naye ng'abantu bazagala kati tuli mu ggulu kati sitaani alina ebintu byakola lwekyanjendomenyonga bategeeza nti no yes kampeyini zikyagenda mu maaso asosewo mu mulabye but right now tuyina sitaani jangu sebo sitaani najja ajja amwenya agenda okulaba abantu baganya osanyuka n'amanya abayetaaga ssente n'agala okubawa ku ssente waffe bannange sitaani gwaliko oganyiza ennyo sitaani kanzimuwe ngenda zijja kuzizo sitaani waffe yoyo kati n'atandika okuwa enjiri buli kyayogera bakyagala bassebo ne bannyabo amazzi n'ekibira eggulu n'ensi ettaka nyongera obbagamba amanya nze sitaani we munnonda eno mu ggulu gye tuli oyo omusajja mulaba alemedde mu buyinza bukyanga tubeerawo emirembe n'emirembe ya buyina naye akyagaanya okkuta we munnonda ku nsi ekitonde ekiyitibwa ekikazi buli ekineesingana n'ekisajja buli osanga lya buli kakana ojja kunyiiza abasajja abafuulo abasajja abanaaba n'amaddu tujja bajjako ebintu byabwe ebyekyama atokikola ati ngomaze okunsanyusa sanayo kali naddamu n'aba bassebo ne bajja nyongera obbagamba we munnonda buli muntu yenna ajja kuba mugagga pola wolonda stand buli muntu yenna okufa kugenda kuvaawo bannaye kyetwayayamira sani waffe abeera ne manifesto nagamba sani oye ne tugenda mu leesi kati okulonda we wali firimu kati tutuuka mu kalulu tutandika ne kosi kati ono sitaani era waggulaaka ono ye Katonda kati tuli mu kulonda kakati okulonda wekuba ekyenjawulo kyakalulu kweri bakulangiriranga mupiira ate jjukira balonda mugongo ku mugongo kati wulira ekiba mu ggulu kati tutandika bassebo ne bannyabo tugenze mu kalulu akalulu kakusimba mugongo obudde buno bwennyini ajja bamuyita kose tuli mu ggulu akola omutwe gwa kose gulinga elementi teekako elementi tuli mu ggulu bassebo ne bannyabo tuli mu ggulu tulengedde omulonzi asooka bamuyise promota kose tulengera promota kose n'atambula promota kose n'atambula n'atuuka ku layini promota kose n'alonda esitaani mukama Katonda promota kose asaba kati jjukira bannamawulire babeerawo wali omuddako interview promota kose lwaki olowooza sitaani nga Katonda ali awo nakwasaganya comedy night ya tavan myaka 10 sali mu Katonda sali yanyambangako ayogera ebyama oyo n'avaawo katuleeta omulala jjukira ababaawo babeera bangi
tuleetaanyawo olwo tulyoka okutegeeza kino tukyali mu kalulu naye nga resi ekyali ya mutawana wabula tulengera nti Katonda bakyamuleebezza Sitaani alina abantu miliyoni 7 mu bukadde 37 wabula ate Katonda alina emitwalo 39.5. Alright, naye nga tukyagenda maaso n'akalulu tulengera jja Lusaniya ono ebitundu byekyama Lwaki munne Gasumba esawa zino Gasumba az'okulonda Gasumba tumulengera yetegereza wowa basula akalulu kwe Sitaani Katonda yetegereza wowa basula akalulu akyali mulayini eya wakati akyetegereza alondaani yetegereza no Gasumba assa akalulu lwaki Gasumba assa akalulu katumujeko interview jeba sebo lwaki ossa akalulu tombulira mbw ezo tombulira mbw ya Sitaani na mbw ya Katonda ate lwaki ku nsi n'ompegirimu nenzala omwana n'afuuka ekyenene ebitundu byekyama yabifuula byaluka bagenda biraga abantu bonna n'obulirezebwa ensonga lwaki ossa akalulu ensonga lwaki nzisa akalulu n'agenda Gasumba kati baleeta omulala jukira obululu jukira Sitaani yakyaleebeesabeesezza Katonda kati baleeta ono jukira buli muntu amutya wasigadde abalonzi aba Pulezidenti Museveni naye si pulezidenti tuli mukulu ne Bavumye be basigadde okulonda basaba banyabo tuli wano wennyini tubadde tukyali wano ne tulengera omukulu Museveni wuuyo tuli mu ggulu agenda kulonda omukulu Museveni agenda kulonda basaba ne banyabo wuuyajja n'atambula jukira akaddiye n'atambula jangu najja omukulu